tufunye omukisa enkya ya leero okukyaza Supreme Mufti Sheikh Muhammad Ggalabuzi azze wano okwegatta ku kaweefube ono Ssaabasajja Kabaka agwaliko ow'okulwanyisa Mukenenya. Tumwebazizza nnyo kubanga abakulu b'eddiini abantu bawulira amaloboozi gaabwe. Ate Supreme Mufti ajjidde mu kiseera ekituufu eky'ekisiibo abantu mwe basuubirirwa okugendera ku biragiro bya Katonda, era abantu ebiragiro baba babigendeddeku n'ensomesa y'eddiini nga bweri kyandiyambye nnyo mu kutangira Mukenenya. Awo nno ssebo tusiima okutambula naffe mu nsonga eno. Siriimu ffenna atukosa, bw'atakosa ggwe ddala butereevu ayitira mu bakukwatako oba abaagalwa abo. Awo nno kaweefube ono asaana okwenyigirwamu buli muntu, era nsuubira mwenna abanaawulira obubaka bwa Supreme Mufti munaabulondoola tubeere mu ggwanga eryeyagaza eririmu abantu abalamu. Eddiini ate ey'Obusiraamu erimu ebintu bingi ebikwata ku byobulamu, ne bwe baba bagenda okufuna wuzu, ezo si nsonga za bulamu, ensonga ezo za bulamu n'obuyonjo. Awo nno ssebo oddidde mu kiseera kituufu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Okusaba kwa byonna twebaza Katonda n'okumutendereza kubanga atusinkanyiza wano ng'ensonga enkulu tuzze okwetaba awamu ne bannaffe mu ngeri y'okudduukirira kulwanyisa obulwadde bwa siriimu. Twebaza Ssaabasajja Kabaka Katikkiro wa Buganda olw'emiramwa egituweebwa mu Buganda egigatta abantu bonna nga tegiriko nzikiriza, tegiriko ggwanga naddala omulama guno ogw'obulwadde. Kubanga obulwadde bujja bukwata atalina ddiini, bukwata alina eddiini, bukwata omwavu n'omugagga, kubanga ekkubo lye buyitiramu buli omu ku buli ddaala alyettanira. N'olwekyo ffe nga bannaddiini twongera obbakubiriza eno ewaffe mu Busiraamu okwewala obulwadde obwo batugamba nti tosemberera. Amakulu ekikolwa kyonna oba kigambo ekiyinza okutuusa okugwa mu nsobi tokikola. N'olwekyo tubakubiriza nga bwe tuli mu mwezi gwa Ramadan, abantu bonna nga bantu balamu, nigwo omwezi gwa Ramadan guweddeko okwongera okwekuuma mu ngeri esinga okubeera ennungi. Ekiddi ekisembayo tubakubiriza okubeera abeesigwa, abafumbo, buli omu abeere mwesigwa eri munne, kubanga mumanyi obulwadde wa gye buyitira. Abatannaba kuba bafumbo mugumiikirize, ate oba osazeewo okufuna munno ekyalibadde ekimu n'abakuyingira mu nsonga yonna mugende mwekebeze. Omanya nti oli mulwadde ate otandika okunywa eddagala. Ate bw'omanya nga oli mulwadde beera wa kisa, tosaasaanya bulwadde ku bantu balala ogamba nange nabujja ku bantu naye kasaanya. Manya nti kino Katonda yakigerera kikome ku ggwe. Naye osanga abantu abamu nga balina ettima, bw'afuna obulwadde n'atandika okubusaasaanya mu baana abato, mu bantu abakulu. N'olwekyo ensonga eyo ebeere ng'etukwatako, tugyekuume, ate tubeere bakisa eri abaana baffe n'eri eggwanga okutwalira wamu. Nziramu okwebaza Ssaabasajja
n'emiremwa gy'atuwa okubeera nti gitugatta tubeere nga tutugoberera n'okukubiriza abantu ba umma ne bannayuganda bonna ensonga etugijjumbire olwokubanga etugatta ate ffenna etwali wamu tubeere nti tukwatiza wamu okuyambako mu nsonga eno.